kibuga Anchorage. Enteekateeka ziri mu jjiya nene ddala era tutegedde nti Donald Trump bw'ati ayogeddeko n'abakulembeze kusooka ab'e Bulaaya ayogeddeko nabo. Donald Trump ayogedde nabo mbagambye nti ngenda bbawa briefcase ya Russia ekuba nuclear n'eya America naye katusooke ku mawulire agaliwo then tugende maaso n'okuba ntweyongerayo. Okusooka bakulembeze ab'amawanga aga Bulaaya basinzidde munda mu ggwanga erya German. Bakulembeze b'eggwanga erya aba Bulaaya babadde ne Zelensky okusinga meeting ebaddemu Friedrich Merz ye chancellor w'eggwanga erya German ne president gwe bayita Zelensky ow'eggwanga etibwa erya Ukraine basisinkanye bwe bati era ezimu ku nsonga ze bagenze maaso n'okeka nti boogeddeko bagumiza Zelensky bamugambye nti byonna ebigenda mu maaso yadde nga tebakuyise mu meeting bambi beera mugumu tuli naawe. Bamukakasizza ne bamugamba tuli naawe bamuyise bamubudeebude katugambe nti embeera ebadde yakubudaabuda bamuyise ne bamubudaabuda bamugamba tofaayo tuli naawe mu mbeera yonna egenda maaso n'okeka nti etambula tuli naawe. Azzeemu n'ajjukiza Donald Trump Zelensky musajja atunga n'okolima agambye nti kale maama muli bamulaba kaki naye akigumiza n'abagamba nti talina nteekateeka yonna yakukkiriza inchi emu bweti ku ttaka y'eggwanga erya Ukraine ogenda maaso n'okuba nti litwalibwa. Azzeemu okuwaga azzeemu okuwera n'okuwaga. Kati amawanga mpuliriza aga Bulaaya bwe bato basobodde okuba nti bazzeemu ne basaba Donald Trump bamugambye nti Donald Trump mu byonna ebigenda mu maaso making sure nti omusajja tatwala ggwanga lya bannaabwe. Ekirala bamugambye nti wabeerewo ne security guarantees nti taliddamu kubalumba. Donald Trump tukankana empale ng'osisinkanye omusajja mugambe nawe oli musajja guma kasajja tokatya. Kyokka bonna bakatya bana bakulembeze b'e Bulaaya kati bagambye Donald Trump kasajja tokatya naawe kamanyi okukangakanga kagenda kujja ne briefcase ya nuclear kagenda kujira mu Hiroshima kagenda kuleeta Aurus Senati kagenda kangakanga ne tokatya. Bamugumiza bo bali eno ate bo baagana okasinkana ate kaagala ne bamugambye nti musajja tumutesebo omusajja mubuulira amazima tukankana okitegeera. Kati ebintu ng'ebitambula ye Zelensky amaanyi talina yadde amaanyi talina yadde essuubi kubanga yategeezezza n'agamba nti newankubadde bagenda kuteesa akimanyi nti Vladimir Putin ali mu kulonkinga another offensive munda mu ggwanga lya Ukraine era agambye nti Putin yakozesa ekigambo nti bluffing. Putin is just bluffing. Tafaanayo n'ebigenda okuba mu meeting ab'e Ukraine tebalina yadde essuubi n'akatono. Kati Donald Trump ayogeddeko ne Zelensky nga bwe twabagambye nti agenda kwogera naye oluvannyuma akoze address ebadde virtual era abakulembeze ba Bulaaya abadde basinkanye nabagamba nti bannange mubeere bagumu ekintu nze nkirina sajja mumundekere nze nabagamba musobola ngenda mubanyigira. Ne Trump ye muntu ateesigika asobola okwogera bino enkya n'ayogera ebirala agambye nti ngenda kumunyiga. Kati olumaze okwogera nabo n'abagamba okumanya ngenda mumunyiga kandabule n'okulabula Donald Trump azzeemu okulabula n'agamba nti Russia tugenda kusinkana Putin naye singa ogaana okukkiriza kino akikoze kusanyusa bali okitegeera kubanga emirundi gyakanze Russia okitegeera tiwali guvuddemu kalungi bw'amaze okwogerako n'abakulembeze bali. Kati abadde alina obbalaga omanyi musajja mugezi alina okulaga nti si mutiitiizi ate alina okulaga nti okitegeera alaga nti ateesa ate alaga nti kati alina okusanyusa sayidi zonna bwe buzibu bw'alina akadde kano. Donald Trump akiri wakati yakitandika yakyogerera kimutabuseeko naye tumulinze enkya olw'ensonga nti alina okukakasa abakulembeze b'e Bulaaya nti akasajja ngenda kanyiga olutalo kalina oddukomya ngenda kanyiga mu kiwalaatu olutalo kalina oddukomya okitegeera. Kyokka bwadda sayidi eno kati luli yagamba nti tugenda kukola ekisoboka tumakinga sure nti Zelensky meeting agibeeramu ku Lwokutaano n'abagumya. Why sajja bayinza okumuyita naffe n'atugumizaamu kakati ate twagenze okutuuka ku Lwokusatu olunaku oluyisa nti taleeyo tagenda kubaayo. Olwokitegeeza nti yazzeemu n'abukubira essimu oba n'ayogera n'ab'e Russia wakati mu kubabuuza owaayi musajja tumuleete Russia n'egaana awo n'asirikawo. Kyokka yabadde asoose ettugumya nti bagenda kukola ekisoboka bamakinga sure nti meeting agibeeramu. Kati Donald Trump mulungi mugezaako okusanyusa sayidi ez'enjawulo
mu luto lwa Iran nga terunalaba kutandika Donald Trump yesanga mu kaseera akazibu nti ali mu kuteesa ne Iran ku mmeeza batudde mu nkola ya diplomasi ate Israel yagala kulumba Iran okitegeera yali wakati awo bino abibaddemu ndowooza amanyi okuzannya omizannyo ye naye oluusi gye mulya kati ekiruto lwa Iran yali wakati awo sajja eno tuli ku mmeeza ali naye ku mmeeza ate eri bamukuba kati yasooka n'akola naga nti nkoze ntya n'abirowooza Donald Trump nga nabitegera nakakati ate neenyigire mu lutalo n'omusajja gwe mbadde ntudde naye ku mmeeza tuteesezza emirundi 5 okitegeera n'adduka ne mu meeting ya G7 yali Canada nga bimusobedde nga tamanyi kyakola n'alowooza amone gagamba nti agenda duyingira nga nti ate abadde ateesa tayinza duyingira bigenda okuggwa nga aluyingidde nagamba kanduyingire kati yoyo abeera wakati ne mu kino ali wakati ekyokola takimanyi ayinza okuba akimanyi nga jasi abuzaabuza bali abakakasiza bagamba ngenda munyiga ab'e Bulaaya ngenda munyiga mundekere era olumaze bakakasa n'ayogera nga bw'omumanyi eno meeting ye yagiyise kubanga yasindika invitation yasindika Steve Witkoff e Moscow ye yagiyise yajogerera yakola ki ye mwogezi ye buli kimu ye yagitegese n'eggwanga eri mulirye buli kimu yakiremu abeera teboogera boga mbofe tujja kumuleeta tuulye bimwogera kati ye buli kimu kyobala bali ku pressure mbage nti bwamaze okwogera nabo nabagamba nti nze mbakakasa ngenda kumunyiga era n'alabula nagamba Russia please Russia ngenda kutikako nati zogenda okulya singa tuva mu meeting nga togize nga tokkiriza utalo kuggwa ngendo bateekako meeting ngendo bateekako nati ye Trump Donald atiisatiisiza Russia n'agigamba nti singa okujjojja Putin okujjojja naye singa meeting eggwa nga tebivuddeemu kalungi ngendo kuteekako nati ojja kuziwulira zootalabanga nako ze ngendo okuteekako yabatiisatiisa n'ennaku 40 tebalina kye baakola oyo naga mbadde ennaku 40 agenda okulaba nga nnyingi tebeenyeenya mbadde ennaku 10 agenda okulaba nga tebeenyeenya Abarasha ngenda kuleeta zirubbira zibakuba agenda okulaba nga tebeenyeenya kati nakkakkana n'asala akaliro mu kusala akaliro n'agamba owaayi buno obusajja bwokanga nga tebwekanga nabo omanyi bwokanga omuntu nga teyeekanga otandika okumutya okitegeera gwe kasita otandika okukanga omuntu n'omuleetera emmamba n'omuleetera ki n'omuleetera jaati n'omuleetera ki omanyi Donald Trump alina jaati alina zijaati alina zaani zonna kati Donald Trump abadde aleetera omusajja abajaati naye ng'omusajja amulaga nti tatya kati mbagambye bino bw'oba ogoberera paal obimanyi Donald Trump yasooka n'abagenda ku 40 ngenda bako ennaku 10 mumpulidde Russia mbadde ennaku 10 tebanyega bwe bati ne basirika bo n'abagamba ngenda kuleeta zirubbira ne basirika gazireete ekisooke weetuli yagenze okulaba nga tebikola n'abasindikira Steve Witkoff Moscow naga agenda olaba omusajja oyo omusajja atatya kumukanga kiki n'asindika Steve Witkoff n'agenda yatutte ebbaluwa ng'esaba meeting sebo tubadde tusabye okukwanga tukukanza ebiganye katugendeko mu meeting tusaba tugendeko mu meeting ng'amukanza ekimala nga biganye n'amugaa katugende mu meeting era ye meeting ey'enkyala kyabadde kirungi nti Donald gundi yakkiriza kati bwe yamaze okukkiriza n'atandika okuzannya side ne side azannye ne Russia n'eno tayagala kunyiza Abarasha ate ne bana bakulembeze bannata abalala ab'e Bulaaya ne Zelensky tayagala kukola kati bugenze okukywa olwaleero nga zeemu kanga Russia kyokka luli yabadde yeetonda yasinise n'omusajja agenda abayite bajje ku mmeeza kati n'addamu n'akanga naga gwe Russia singa Putin ompulira tugenda mu meeting naye kakutande tuleme okukanya ogenda kundaba ngendo bateekako nati naye nga alimba mulungi mu geemu ze okitegeera musajja mulungi mu propaganda era ekyo ndowooza badde akikoze bulungi okusinga n'abakulembeze that is why owulira nti abakulembeze bonna bano abannato tewakyali anyega tewakyali akola mawulire bonna bamulekera geemu zize olwa Isirayiri ne Iran yalulimu luno olw'Egaza yabirimu kati naluno aluli wakati tayagala muntu yena bibeeramu yazanya geemu zize mu ngeri emu oba endala kati omukulembeze wa America by the way bwati bwabeera ono abadde akizanye bulungi Donald Trump
omukulembeze wa America bwatyo bwabeera omukulembeze wa America alina okulaga nti America yefuga America yesalawo olwe Ukraine America erina okusalawo ebye Gaza America erina okusalawo olwe Russia omukulembeze wa America bwatyo bwabeera kati ono abadde akizanye bulungi era mu kaseera kale nga balina Biden America ebadde eddiridde engalo kyagiwulira omukulembeze wa America alina kubeera bwati olina okuba ku bantu bw'oba gwe president wa America n'okuteeka ku bantu natti okitegeera olina okubate kati ono nga bw'olaba azannye geemu eno omukulembeze wa America bw'alina okuba era ebyo bye bimuweesa obululu mu America enguudo baazikola balina amalwaliro tebalina bizibu balina ekizibu eki ky'abantu okukuba bannaabwe masasi kuba babakkiriza babeere n'emmundu kati tebalina bizibu birala omuntu tasaba akalulu ng'agamba nti nakoze ekkuba eriva ennakawuka eriva ennateeta okudda ennakawuka nti obadde oyagala ani abaalikola era gavumenti erina ekkula ekkubo gavumenti eteekeddwa kusaba kalulu ng'esinziira ku kkubo oba ddwaliro kubanga bwetusolozaamu omusolo era eteekeddwa kuzimba ddwaliro oba okuzimba oluguudo kati ekyo tekirina kugiweesa kalulu kakati mu America ebyo tebiriiyo nti omuntu agenda asaba akalulu kubanga yakoze ekkubo nedda amakubo gonna gali ku muzuuli buli kimu kiryoke kati ku mutendera gw'ensi yonna kati kino ekisajja kyo kyayiga kimanyi geemu zino kyepositioninze bulungi kyogera okukamala n'okkuba nno kikuba tekyogera bwogezi obuuza Iran kyagenze ne kijikubamu kaawo kati yoyo Donald Trump kati mbadde mbagamba nti ne mu meeting eno alina emizannyo gyali mu kuzannya bano ab'ebulaya bakakasiza bagazi omusajja mumundekere mugenda kumpulira era n'amulabula kati ab'ebulaya basanyuse nti amulabudde tomanya wayinza okuvayo akalongi kyokka badda sayidi eno bw'ayogera nabo Abarasha ng'ate afukamira gamba waaye tusobola okuteesa biki bwadde eri ng'alaga nti mbasse ye musajja oyo kakati bwekityo bwe kiri amutiisatiisizza abayibulaya ayogedde nabo n'ebirala kakati bwe tukomawo tugenda kulaba meeting endala ezizze zibaawo wakati wa Trump n'abakulembeze wakati wa Putin n'abakulembeze abalala bazze asinkana ab'America okumala emyaka 25 nga ye akulembera Russia abakulembeze 5 nga bakulembera eggwanga eri America tugenda kuba tubiraba then tukubuulire ebikwata ku Chegeti versus nuclear football Russia egenda kujja ne kachegete akakuba nuclear oba kalimu codes za nuclear America nayo egenda kulabika nti oba oli yawo ejja n'akaayo ke bayita nuclear football akonako omukulembeze wa America singa baagala okuba omuntu nuclear ke bagenda maaso n'okulabika nti banyiga ke kalimu codes za mapesa. С днем Великой Победы! Ура! Kula lya muntu wa bulijjo wabale nnyo okuba nti okyatugoberera yenza omukugu bannaffe aba Hub Horizon Research Clinic bali wali kulidda e Kawaala bagamba nti we bali nnyo okuba nti bakujjanjaba endwadde ezikusumbwa ku mitwalo 4 zokka bagenda kuba munnange bakujjanjaba ku mitwalo 4 bagenda kuba bakujjanjaba bakubire ku noti 750 8746 balina Strongman eddagala eryo balireese ligenda kulabika nti munnange likuyambako nnyo nnyini ddala omwami nga prostate yagaziwa ofuyisafuisa buli kadde ekisenge kinafuye genda bakuwe Strongman ate bagamba nti ne size baliyina ku mitwalo 4 zokka ate nga basobola okuleetera wonna wooli kuba ku noti 750 87 396 0785 nyasatu 855 ate nga siru bagamba nti balina ne zero infections gw'omukyala nga twanzibwa infections kabootongo byonna bagenda kuba bekujjanjaba alumu omugongo osanyalala nnyingo ziruma ulcers eddagala weereri ku mitwalo 4 bakubire ku 0750 87 396 bannafaabo ate nga va ku muzigo ne Mahamudu Properties okoyo obupangisa obadde okimanyi nti osobola okusasula ploti mu Kibanyampolo okumala omwaka mulamba ng'osasula buli mwezi oba buli wiiki ploti ya 5 ku 10 va muzigo ne Mahamudu Properties genda wegatte ku banno abafuuse balandi road mu mwaka gumu gwokka woofiisi ziri wali ku Jomayi kizimbe kya Jomayi Old Kampala wennyini omwaliro ogusooka ogenda okusanga bannafaabo aba Mahamudu Properties bagenda okujja mu muzigo naawe ayagala okugulirawo nga olina ssente zo mu kaashi ebyapa ebiweddewo ebiri e Kakiri Ggobero n'ekikandula abatunda tebatunda byappa basolooza n'enju z'abapangisa Land Road n'ofuna ssente mu budde nga toyombye na muntu yenna va muzigo ne Mahamudu Properties ezisimu eri 0745 102 0745 102 0 754 2 5
ogenda kuba ate munnaffe abo bafuna bulungi aba Mahmoud Properties abagamba nti yesawo ove muzigo ate nga Prestige Magellan Nsajja wa Mulembe olimu ekirisa ekizimba omubiri ababekiri mwekwate kubanga akekereza n'ofuna amagoba agawerako namwe abagenda ku mikolo mu mwekwate mu kikubo ogenda kukyapa General Enterprises opposite Nambosa Arcade ogenda kuba omusisinkanawo. Ship with us besigye basabaze ebyamaguzi byo mu bwangu okuva e China ennaku 17 biba bituuse Mombasa paka Kampala ennaku 3 oleeta container number obayagala kwegatta ne banno mu nkola etibwa groupage bakuyamba kuno okuweereza ssente China ne bakuyunga ku basuppliers abatuufu e China. Genda ku Masa Plaza room number 13 oba sisinkanaawo balinaanye Equatorial Mall oba okube ku noti 7 noti emu nyamukaaga emu lukaaga 9 noti 7 noti emu nyamukaaga emu lukaaga 9 aba Ship with us ogenda kuba ate bafuna bulungi bwe tukomawo tugenda okweyongerayo n'ensonga z'omu America asisinkana omurasha. You have the power to make moves, to keep business moving, to create opportunities, to be in control of your growth every day. Because you have Momo, and with it, you have the power to be more. Dial *165# or use My Momo app to pay, invest, and much more. MTN. MTN Momo is regulated by the Bank of Uganda. Tuliza tukole nusu ku nusu 225 omusomo gaggadde okukyusa obulamu bwo ku sayidi y'ebyenfuna n'enzirukanya ya business ogukutegekebwa radio y'enganzi 17 Power of Africa Radio gukomyewo nate na nkuba mpya kukyusa bulamu bwo ogenda kufuna ebirowoozo n'amagezi okuva eri banna business abalina ke beekoledde empisa y'okkola okusevinga n'oko investinga njogera ku kusiga Simbi kyusa endaba y'ebintu okyuse n'obulamu bwo olinye eddala ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'ekkumi omwaka guno ku Odi Kampala Gaddafi National Mosque Conference Hall ng'okuyingira emitwalo 2 gyokka tusubwa abasomesa ab'enjawulo kati weewandise nga bukyali ofune tiketi yo otuule kumpi tebakusiikiriza fungiza tukole ennusu ku nnusu 225 va mu mbeera y'okwekubagiza tukole ensimbi. Okubeera n'ekizimbe ekirungi oba amaka kiva ku nteekateeka ennungi gy'olina oba omukugu wa pulaani wamu n'omuzimbi wo obukugu bwe n'obwesigwa mu nsonga yonna ekwatagana ne construction ate nga yeebuuzibwako. Aba Yukon Contractors and Consultants Limited baakafulu era bakakensa mu nsonga zonna ezikwatagana ku kuzimba wamu n'okutuusaako kalonda yenna akozesebwa mu kuzimba. Bagula wamu n'okutunda ettaka, batunda amayumba wamu n'okuyambako gw'alina ekizimbe kyo oba ennyumba z'abapangisa okuzirabirira. Beebuuzibwako ku nsonga zonna ezikwatagana ku by'okuzimba, okugula oba okutunda ettaka wamu n'amayumba. Bakuba pulaani z'ebizimbe wamu n'okusaveyinga ettaka. Bakuyambako okugoberera ebiwandiiko by'ettaka. Naawe alina enkaayana ku ttaka obanga tolina ssente zibigobako bakuyambako ne bakuwa ensimbi ezibimaliriza. Yukon Contractors and Consultants Limited basangibwa Nkumba ku Ntebe Road opposite n'ekizimbe ekya S&S. Okumanya ebisingawo 0704 99 27 86 oba 0775 56 822. Be banno aba Yukon Contractors and Consultants Limited kwatagana nabo katikati. Kabode Super smartphone empya onyumirwe GB 16 ez'obwereere tandika ng'osasulako emitwalo 4.5 zokka olwo balance omusasule mpola nga buli lunaku osasula ssente ezitasukka mu siringi 10,000 osobola